nemba forced okuggalawo offices okumala akaseera tulongoose ekintu ekyo. Ekyanzizizaayo wiiki ewedde eri endowooza ewedde kwabadde kulaba nti n'ekintu kino kiteredde eno ebeere one stop center. Era nasanze era nabyogedde mu lujjudde mu bbanga nti nsanze nga kiteredde 95%. Nagenze nga ndaba point to point okulaba nti records zonna we ziri zonna zigenze ku digital. Ebyapa ng'emitwalo 15 ebyali nga bisaasaanye ebyali bikyukiddeawo nga si bituufu nga byonna kati biziddwa ku system nga kati tulina kulongoosaayo only 5% nga Wakiso ejja kuba one stop center nga zituuse kyempita center of excellence. Record zeerina eziri Wakiso tezisobola kukyusibwa kubanga ziri kuli bwe zibanga eyo kyebalaga kyebalina tekiri kyabbibwa bubbibwa kijja kweraga nga kivaayo buvi nga kyetuddiridde kulaba kiki etukolera oyo eyabbye. Kakati kyekimu naani ekifo kino omuli honorable waali complaints nga bwe yazireeta noono bannannyini aboogedde wano tewali buzibu n'akamu kubanga everything is digitalized. Buli kintu kyonna kiri. Tujja kukwata ekyapa kya honorable, tujja kukwata ebyapa byammwe, tujja bingiza mu system ejja kutulaga kijja kukwata akakiiko ako kagenda kulibwa Mwami Ogalo commissioner akulira survey and mapping mu Uganda yonna, ejja kubaako UNRA kubanga nakyo mu ttaka lino kwekiri, bajja kuba member, ejja kubaako ba two complainants, ejja kubeerako Emzo Wakiso Emzo, and I think the area here mujja kwerondamu omuntu. Kakati secretariat y'akakiiko ako ejja kubeera ku headquarters yaffe ya ministry. Kakati Mr. Ogaro ajja kwatagana n'omukyalo oli akulira Emzo kubanga yabamanyi details yamwe mwenna mumuwe abalage wonna we tujja okutuuka we mujja okusooka okutuukagana n'okukwata ttiimu yonna ejje ebeerewo wano ng'ekulibwa Mr. Ogalo. Mbawadde ennaku 10 okukola lipoota bagimpe eri clear and ambiguous in a language which everybody understand ng'eri above reproach. Olwo tubeere n'emirembe kati kye tunaaba tusazeewo enkola eno tujja gikozesa n'awalala okugonjoola. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.